Yes, sawa zezo tubeera tugenze mu Lugambo. Very good morning to you all. Manya matala g'ekinkya Shadia Nakalema mbeerawo ne president waffe ab'Olugambo atagaba bitiibwa. Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi. Bitiibwa bye tutabudde. Story mbadde nkyalowooza naye ndowooza katusooke omuntu bw'aba afudde naye ndowooza yasanyu celebrating omuntu Moze Radio oyo yennyini mumutegedde nambeemu musician waffe awummule mirembe eyaleka eddiba eddene kakati ku lw'omukaaga giwera emyaka 7 okuva lwe yafa nga 1 February 2018 era akudavira obugenza okukyanga ebikujjuko bitandise okujjukira omukulu ono gwe mumanyi obulungi ow'eddoboozi eritalizzikawo gye beepimyemu nga likyagaanye omuwandiisi w'ennyimba byonna musajja ono munne yakomyewo akyajjanjaba tannaba kudda era muganda wange we tukuliza emyaka gino tukugamba Moze Radio omanyi abafu tebafa abakuwulira kakati munno wizo ajjanjaba mukulu we era mukulu wo Joseph Mayanja Chameleon mu United States naye baba ye yagenda kweyagala era ate munnange abantu bakoze emirimu gya kweyagala kati wajjanjabanga nga teweyagala katugambe oli mulwadde tolya ate n'omujjanjabi talya kati ani ayambe munne kati mujjanjabi weyagale ate abajjanjabi basinga okweyagalira ku balwadde oyo namwandu Lilian Mbabazi Bruce Lee era balina n'omwana ne kolaba eri gye baagatta nga bwe mwebijjukira gye byatandikira yabadde omujaguzi omukulu so bonna babadde awo be yakola nabo ennyimba b'enjawulo kagamba bwabadde mukolo tugezaako kumujjukira nokwebaza Mukama ebbanga lye yamuwaako nga n'abeerawo ng'akyali mulamu One more time, let's go. Say, Katonda. Hey! Yesterday, so much. I love you all. I love everybody, so stand it tall. Black or white, big and the small. I never disrespect nobody at all. We take the music to the higher level. Make you dance like possessed by a devil. You number one, yo. Are you okay? Say yeah. Say yeah. Say yeah. Yeah.
Fenakugamba nti nkwagala nali nkulimba nikwe nali ninanga mufulinga nga manyanga janga nga nsuubira ku bulungi bw'olina toyinza kunzikiriza amagezi go mama wo tata wo nembwa yammwe nkambwe gambigattagattamu nga mbisubtractinga nga nsangizuula wayezisotinga mu mutima gwo ene wange zikanika romantic girl. I'm on a romantic girl. I'm on a romantic girl. I'm on a romantic girl. Yeah, sure. I'm in love with my girlfriend, and I know you got a girlfriend too. My girlfriend, my best friend, yeah. Picture powers, radio and wisdom. Close all doors, love will open a window. Picture powers, radio and wisdom. Close all doors, love will open a window. Please stand it. Chuli kacho kubera good night which is celebrating a Moses Radio. Well, somebody to be remembered for his doings and works there in Mabega. And he's a legend that represents the Ugandan music that is going to be standing for many years. Yeah. He was an intelligent boy. Intelligent. And the first times of radio, you saw like the campus and a new, but with fame and everything we are Kulanga, I think we got to know so much things, never exposed that had to get that problem, but it still was a good thing that he became the star he is today because he had to learn from many people. But that tragedy, which hurt everybody, they as us, we still carry the legacy. They already there. What's that most priceless moment during the most radio? There's a time that I was following radio one time, trying to get out of Swans. The train operator from Marking, he tells me to go, and he was driving that Beetle where he read. Yeah. Kati to behind Zambia on the hands. Already and the mass. The young and again scam Naira Kowanga tried to clear Kawaka celebrate and somebody who took a share. Radio Naga, Sivamu Massa, Kuhambe in the Chibuta. And Nagi Wimba got no pussy. Atena Nabokaham, Namarayo, Ataka Des and the Morgan, Harika Siviamus and Sigaram, but limit of Pinga share. To give him a family son. I think it's a Komukumida, racing around. So when I left my car there, in front of the American embassy, but I came back, there was no car in the whole road. Military and we block inside the road. There is a German board that's the magic. Let's see what you're going to say. You're going to sing about Silicon. A bomb threat. That's when I started explaining to them. Me, I was moving with my other friend, Radio, and when I got the other soldiers, they were joining us in to explain the whole situation. The whole get up radio calls is just somebody. I'm after going the call, but he's leaving. It's not any bomb threat by the embassy. How was your life before meeting Moses Radio? My life? Yeah. It was okay. It was normal.
basically, life will always be life. You can't lie about all this. Whoever comes in your life and goes, it's just some people you will have to write because you're living your life too. So before him, I was still Vampino. I was very Vampus. I was big already. Yeah, we were very Vampus. And I remember when we used to work with the Blue Africa. Actually, that's when radio shows up with Leon Island, Aiba, Jennifer. And that's how they signed them up with Leon Island Africa. The big boss is here. The legend is and R.I.P. brother Kwabala Vampino one. Ndowooza nti abasinga ku abo we yava mu bulamu bw'ensi eno bangi nnyo abaasalwa. Olugambo Ngaluwagiddwa. Kampala City Grammar Nursery Day and Boarding Primary School. We believe in the unique abilities of every child. Admissions are open for all classes. Secure your child's place today. Standard College Nsanyi ku luguudo oludde Masaka, ssomero lya Kisulu n'abave waka, bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsanyi. Okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oil ow'omuwendo n'akawoowo akasufu akatasangika. Atinga kaweweeza kamaanyi nyugunya nakkirizo emisuwa kalyoza obwongo kabutukuza kafune mu maduuka wonna ne supermarkets. Creamland Junior School Day and Boarding edisangibwa Zanta wayagala okuleeta omwana wo okumanya ebisinga osobola okukuba ku note 7 24 note 4 Pack and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Nkumbi. We are a never-registered school with qualified teachers. We have good infrastructures with good learning environment for our kids. We have day and boarding and our dormitories, wow, we sleep like kings and queens. We have computer labs and we support talent with music, dance and drama. Hey, if you love to join us, we are located in Nkumbi, a few kilometers off Usabala Road. Or you can contact us on the numbers below, because now we are open for registration. Hello, kids. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala. Tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini. The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya agusa mutali erabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3. Nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2. Abiri mu February Darena Zekawanda. Abiri mu biri ekyotera Kasambya omutwalo gumu. Abiri mu Saturday City Mtiana omutwalo gumu. Ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana mubiyete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu kyokka mu Kampala biwagidwa Iron M Bank Take Super Cooking Oil paka last time machindi. Olugambo Ngaluwagiddwa. Kampala City Grammar Nursery Day and Boarding Primary School. We believe in the unique abilities of every child. Admissions are open for all classes. Secure your child's place today. Standard College Nsanyi ku luguudo oludde Masaka, ssomero lya Kisulu n'abave waka, bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsanyi. Okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oil ow'omuwendo n'akawoowo akasufu akatasangika. Atinga kaweweeza kamaanyi nyugunya nakkirizo emisuwa kalyoza obwongo kabutukuza kafune mu maduuka wonna ne supermarkets.
Creamland Junior School Day and Boarding erisangibwa Jezanta bw'ayagala okuleeta omwana wo okumanya ebisingawo osobola okukubako note 7 24 note 4 Pack and go tours and travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Osumagira owedde gy'okoma okusumagira abeera akugamba nti obudde buba tebukulinda. Omusajja oyo yayimba alimba ate obudde bwonna. Olaba akayimba kaggyeyo amazina ge ag'akabi. Nga zinyola abantu bagalabye naye tegakutusaadde ku Valentine ako g'olinawo. Kaakati ate ng'agaza ki ku Valentine olunaku lwa ddiini omutuukirivu Valentino. Naye omusajja oyo nga alinaga tucelebratinga mukulu oyo Saturday giwera emyaka 7 ng'afudde. Omukulu oyo alina ennyimba ne munne Wizo. Kati waliwo oli abadde ayogera bamuyita abadde Vampino. Omusajja oli kunyakunya naawe Dennis egenda maaso tuwe kati olwo sirwagala nnyo ate nga badde osumuludde. Omanyi ebintu binyuma biggwa simanyi lwaki oba waliwo kyegendereza buli kintu gwe teebereza ne bwe kiba kiki ne bwe kiba kiki bwe kiba kiggwa kisinga babagala ne bakuleka mu kalooka kati gwe lowooza waliwo kyesoogera naye ate ekyo ate byonna bisinga kulima nga biggwa ne bwe bammere ogenda okulaba ati batu basembayo kulya nnyama era ogenda okulaba nga eggwawo eyo nga si mukongo yesinga okunyuma abakongo basooka nnyama akati olaba nna kale babadde munyo kutiyeta Bonita Jo era abantu temunyiigira munnange nga bakoze eki baŋŋamba otuteekeko ku TV naye mbateekako olwaleero bateekako kwegamba TV yammwe era baali batumira abantu baabwe begomba balabikeko ku TV beebo kyali kijjobi buli mwajja abo yali ttiimu y'omuwagizi naye omusajja ono ne bwe yayagira ne bwe yawangula yali organize nnyo ekyalo kyonna kyamuyambako kwegamba okitegeera baali bamukkiririzaamu nnyo so yoyo ne Jomi Nankyawe twali tukola oluyimba lwo naye TV yammwe mutumire abantu bammwe mwogere ebisoboka oyo yasukka oyo yali ayogera oyo abalengalo bannange owakakaaya nga takkiriza banne kwogera weesimbewo nno yalina bingi nnyo byayagala oyisaawo avuganye omwaka ogujja Mr. and Miss Bukedde anyinza oba talinawo talenti pozi nga bakkiriza talenti z'ebigambo buli kimu era naye ate banaye mwaka ogujja ebintu byonna ndoza bibeemu tulabe ku mubumbi nga yakyasinza obumba ab'eminsi nti ye ekitone kye kubumba oba mubazzi n'ebirala kale beewo naye oyogera nnyo oli kujanguza mukozi yogera bantu b'ekajjansi bweya dewe bulonde Chanyi na Mulanda bwebajja bakina kawu ayita ule mwakata kumukira kwe asabire mukasa chamani chama katonda ali naffe chisa bane wana omukisa ogerako mama Fina joli yonna nkwagala nnyo yambye abantu mukazi gwe nange nsawo nyambira y'omwana omunyi mukazi munaku newerera abaana nange nyamba y'omwana President Museveni taata omunaku ng'olabika bulungi nedda kwerwanako ani mama wange ani g'obadde ani g'otumira Josephat Sebuya omwagala bitole mbadde ntona ku mama wange omu ale ntugumisirize ne tuta wange abeera wa
Fera kabale. Ate gwe. Nange ntumira tata wange omukwate gwe basigaza omwami John Katabazi ekigogolo mbusujju. Go ogambye ozokola ozoyaga. Ongambye otya wali ongambye nti ki? Ondabye n'okwatako n'owulira obadde olowooza siri muntu. Abematinde mwe nabatumira nnyo n'abaana bange mwe nabatumira nnyo. Eddoboozi leribaga lituuse gye baagala lituuke. Era mbatumidde nnyo. Waba mafiina ogeze n'omuganyira nga kituufu anyirira. Mbatumidde nnyo bonna naddala asembyeyo. Abadde mu green. Abadde ayambadde green omukyala asembyeyo ye ate yali anjagala nnyo. Balina ensonga zaabwe buli omu nga kwegambo okitegeera. Era ye Minisita and Miss Bukedde gwe tutaliyerabira. Naye kati omulala tumuteekawa Labonita yajjula ne bagiraga nti ati atina genda lugogo tugifuule kagogo. Nkutumidde nnyo Ssaalongo Siraje. Gifuula kagogo. Gifuula kagogo. Kati ate oba ye King Saana agifuula ki? Ani akyasiza okujjuza lugogo King Saana ninwagi? Anedda. UB40.